Okay, abatula abalungi amaya nedobozi yenze Jonas Saints atenate. Mungero kubanga ate mu subscribing ku mukutu gaffe guneno mugazo gwa TV Files kune bulungi ku bisanga. Weewaawo olunaku olwaleero ndi n'omukulu bamweyana Hassan Ndugga muyimbi ate era y'omu ku bantu aba promotinze nnyo ebintu by'ennono. So n'olunaku olwaleero tugenda kuba ate tunyumyamukko naye atubuulire nabiki byatuteeketeekedde omwaka guno 2024. Omukulu ssebo sokola muse ku batulaba. Abatulaba sijja balamusa kuba si tebabadde bafu wabula mbabuuzaako nti muli mutya obulamu bulungi mwebale nnyo okufollowinga okulikinga okusubscribinga emikutu gino ate mwebale nnyo n'okuwagira Ndugga bamweyana ku mikutu gyange mu music mu nnono ne mu mbuga abajja mwebale nnyo okujja ne mujjanjabwa ne mumanye ennono manyi mu mbuga yange sijjanjaba bujjanjabi sisobola kugamba nti Tereza Lubaale nga sina kusomesa kye bayita Lubaale kyova olaba byange byanjawulo nnyo ku basawo abalala. Omukulu Hassan wateekawo n'embuga ejjanjaba abo ababeera balwadde nga beetaaga okubanga ate batererezebwa mu nsonga emu oba endala. Era omuntu yenna neetaaga ojjabuzi Kawanda Kirinnya-bigo. Bw'otuuka e Kawanda ng'okwata booda ng'ekuleeta Ekirinnya-bigo gwe bw'otuuka mu ssenta obuuza bubuuza omanyi ebintu byeyitiriza. Awo waliwo ofiisi ze NRM kumpi awo we nafunza neeteekawo embuga. Kati gwe bagamba ngenda ku NRM awo kati ewange si ye NRM kwegamba neighbor. Kati bamweyana ali eno WNUP ate aba NRM bali eri. So kati gwe bojja we Kawanda Kirinnya-bigo bagamba ngenda ku NRM wali awo nnyini ewa bamweyana oba otuusi. Okay, abantu abasinga bakumanyi ng'omuyimbi wa kadongo kamu omukukutivu ate ow'amaanyi nga walinnya ku stage ne batandika okusuna lukoba ku lukoba ate abasigadde tobaleka nga ate bayimiridde. So nno kuneno okuddaako mu kutumbula ebintu by'ennono abantu abasinga tebakuyita okwerogoza. Anti ebintu byonna bw'oba onaabeera ow'amaanyi mu ggwanga abantu basooka kukuzalawa. Abantu ekibaleetera okuyita okwerogoza nti abatamanyi balowooza bamanyi kyokka n'abamanyi tebamanyi nti bamanyi. Kati nze nga nze bwe mba nkola sikola kwagalwa nsi yonna, nkola okwagalwa abo abategedde byentegeeza babikole, abo benyimbira ne banyumirwa byenkola benzijanjaba ne bawona. Kati abatantegedde obanga ntegedde naye kuyita okwerogoza simugenderako kuba ensi yonna tesobola kwagala. Wano pulezidenti wa NUP oba Bobi Wine yasinga obuganzi kati gwe tugamba nti yawandibwako eddusu bw'aba yasamira ekituufu yasamira bw'aba yategera Katonda yamutegeera. Okitegeera bulungi? Naye era eriyo abagamba nti osikola ki simwagala. Okitegedde kitegeeza tosobola kwagalwa nsi yonna naye gwe kolera abo abakutegedde. Tuukiriza Katonda kye yakutuma, tuukiriza abajjajjabo kye baakulagira okukola. Ensi ejja kukkiriza mpola gy'okoma okuba owakabi n'abalala bagoberera. Era gwe mulimu gw'oliko. Gwe mulimu gw'endiko kyova olaba ennyimba zange Kadongo Kamu wano abadde avvoolwa nti wabakadde naye nze bw'olaba Kadongo Kamu wange njagalwa abaana abavubuka abanywi enjaga abayaaye abakyala abafumbo abasajja abafumbo abakadde kubanga nnyina engeri gye ngata audience zonna ya. Awo wennyini wenjagala abantu abasinga babeera eyo nga we bawulira ku bintu bya Lubaale oba ebintu by'ennono tebaagala nnyo kwejjayo mu bantu nti balina kye babimanyiiko naye ate neegendereza nnyo ate ku bivulu ebisinga by'obaddengako novaayo n'ennyimba ezo zitendereza Lubaale ennono byonna twala tugenda awamu. Abantu bangi ne bubeera tosuubira bavaayo ne batandika ate okwolesa Lubaale waabwe n'ennono. Simba layini omanyi lwaki nti abamanyi ennono bangi naye bagitegeera bubi. Kakati ababadde tebamanyi nnono nabo bangi nga tulina obbategindeeka bategeere ki kye bayita ennono kye ki. Ennaku ezo nali nnyina omuntu gwe njogera naye ne mubuuza kye bayita bwe ngamba tudde ku nnono olowooza ku ki. N'angamba ndowooza kugenda mu ssabo kusamira ne mugamba no bwe njogera tudde ku nnono mba ntegeeza tudde ku nnono mu mpisa z'abaana enkuza yaabwe kubanga edda ebifo bye abakyala ebifo bye twayitanga ebyekyama kati babitwalira bweru byafuuka bya lukale kitegeeza bava ku nnono. Sigaana nti okwambala ebimpi si kibi naye okunama ennyo nosanga nika erabika ebweru si kya bugunjufu si kya buwangwa na nnono yaffe ey'Abaganda. Okitegedde bulungi? Era ne boogenda mwankole ennono yaabwe si yakutwalira bupale bweru ne bava ku mulamwa ne bava ku nnono.
bw'ogoberera ennyo abanyankole bano abatufuga ekituufu ffe tufuuyira ettaka era gavumenti yeyakkiriza eddagala lirifuuyira liyingire mu ggwanga abantu ne bawona ne balekera okulonda olumbugu ne balufuuyira naye ekituufu buli eyafuuyira ettaka lifa buli wokwata ebbomba n'ogitunuuza mu ttaka ettaka likola ki lifa mpaayo omunyankole afuuyira ettaka embalala abanyankole tebafuuyira ttaka kuba bw'omugamba agamba ente zijja kulya omuddo kuliko eddagala kumba akuuma obugimu bw'ettaka ensuku zaabwe zibangimu emmwanyi zibangimu kasooli abala ettaka wajja kasooli azzaawo lumonde kubanga ettaka baalikuuma nga terifuuyirwa era embalala teri bwe batunda ddagala ebyo kyokka ate bw'ogoberera embizzi embalala teri mu nyankola alina mbizzi mu lusuku wadde mu makaage babeeramu nante naye wano we baba bagaba bagaba ensigo bagaba embizzi ente bazigaba weene ewaffe wali olabyeko we bagaba ente okujjako kwanjula mikolo naye eno bagaba embizzi abantu ne balunda embizzi naye embizzi wogiteeka mu lusuku lufa embizzi eyo noona ettaka embizzi eyo si nnungi okitegedde wadde abagirya bo bagifunamu ssente naye bwe tudda mu bine bwayo bulina engeri gye bugimusaamu ettaka byakiyaaye naawe lwaki bo tebaziteeka mu nsuku lwaki tebazigabaayo ewaabwe lwaki mu bisolo byonna mbizzi anti nkubuulira mazima nze bino byenjogedde sivuma gavumenti njogera mu reality nze natambula embalala bwe ŋŋenda embalala indya emmere nenywa nembeera bulungi nnyo ng'oli buli kyaleeta nkirya n'omutima gumu neffe tulina gye tutuuka ng'embizzi ekyalo nga buli wotunula wakyafu lwa mbizzi nga tosobola kulya okitegedde bulungi kitegeeza abasajja bali baategeera ennono yaabwe embalala tosobola kuwasa nga totutte byanzi nante naye wano ewaffe n'endeku tetukyazitwala tutwala kati makuleeti ga bbiya kubanga twava ku ki kati bwe twogera ku nnono tutegeeza mu nnima gye tulimamu Masaka yalingagga naye kati yadde emabega njavu ebyokulima byafe ebyobusuubuzi byagootaana olw'ensonga twava ku nnima gye twalimangamu bajjajjaffe baatemanga emmoroka nnyanya buli wiiki ez'amatooke kati n'emu ekubula n'eryokulya likubula mu lusuku kitegeeza abantu bwe mba mbasomesa okudda ku nnono mba ntegeeza mu nnima gye tulimamu mu nkuza y'abaana mu nnyambala mu nsaba gye tusabamu Katonda kubanga ekituleetedde abantu okulowooza nti obuwangwa n'ennono abantu okukyawa ennono abalokole baleeta eddiini oba bannaddiini bakatuliki balokole basiraamu baalaganya abantu nti omuntu ali mu buwangwa n'ennono aba tamanyi Katonda naye omuntu yenna bw'ogenda mu mayembo b'emisambwa bwe gulinnya ku mutwe ow'ejjembe ne lijja lyogera ligamba mutye nnyo Katonda ye Mukama waffe omuzimu yenna omuntu yenna bw'afa ne waaba yali si musabi omuzimu gwe gumuguyita ne gujja gubakuutira kutya Katonda kitegeeza obwakabaka bwa Katonda bwa myoyo ebya Kaisaali bye by'omubiri otegedde bulungi kyokka nga ate olina okukozesa omubiri okutegeera Katonda kati tuteekwa okuba nga twagala Katonda nga twagala obuwangwa n'ennono tuyite mu nnono yaffe tusabe Katonda lwaki osaba mu luzungu lw'otamanyi ng'ate Oluganda Katonda aluwulira kigasa ky'okusaala mu Luwarabu n'omala emyaka 10 nga tosabangako ky'oyagala wabula osaala kikwate bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin n'obeera ku ekyo myaka ku myaka naye nga togambangako Allah nti mpa kino Allah nga ziyize enfuna yange Allah abaana bange basome obulungi kubanga osoma kikwate osaalira abali Hassan tobanga obusiraamu wabussa obusiraamu sibussa bbali mbuwe ekitiibwa naye nze nganze njagala nzikiriza mu Allah gwe bayita Katonda ate nga mpita mu buwangwa bwange mu lulimi lwange sisobola kusaba mu Luwarabu nga siri mu Warabu nsaba mu Luganda sisobola kusaba mu Luzungu nga siri Muzungu kubanga Katonda yagenda okunkola nga ndi Muganda yategeera nti aliwulira olulimi lwange yensonga lwaki ntegese Culture Festival mu Gwokutaano Culture Festival egenda kubeera wano bayita Dalena Park Kyanyanya Buloba mu Gwokutaano njagala kusomesa abantu kye bayita ennono n'okulaga abantu nti nsobola okuwonya omuntu nga sikutte ku ddagala eyo gye mpita abamu mubirabako n'abajja mu mbuga yange babiraba nze omuntu bw'aba aliko bino bijinijini tosobola mumuleeta wano mbunensitukawo mumale kuddaka kuno nambugo wano wenkimalira kigwera kubanga nakitendekebwa nina amaanyi g'abajjajjange abantu ekibalemesa okukola bino kwe kubaleka wano emisambwa gy'ewaabwe egy'ekika kye n'amayembe emizimu n'agenda agula egy'e Tanzania gimukolere ssente naye ng'ate mu lulimi olutuufu omusambwa gw'e Tanzania tegusobola kujja wano mu lubaale wewammwe empewo ne zitatabuka nga tewamaze kuzisaba okuleeta guli kuba baba banywanyi ba mikaggo bw'oba onaagula omusambwa e Tanzania sooka otereeza amayembe g'emisambwa gy'ogigabule ofukamire obagambe bajjajjammwe muli bazadde naye twagala tuleete ku mukozi wa ssente omupakasi kitegeeza bw'ogenda n'oleeta omusambwa guli gwe muyita ejjinni
ogenda kuleeta wano nga jjajjaawo gwe wasamira agwaniriza kuba wamusaba kitegeeza n'oli gwolese tajja kulya bantu agenda kusaba mbuzi n'ente jjajjaawo byakozesa naye gwe olw'okuba kye bayita nti ogasse emmandwa mu migugu bw'ogenda n'olowooza nti ejjini kitegeeza kirala nga tomanyi nti kitegeeza musambwa n'ogenda okugula Tanzania oguleete wano bw'otuuka wano nga jjajjaawo abadde asaba nkoko na mbuzi kitegeeza omusambwa guli gwolese gusaba bantu ogenda kuba oddidde omugugu kye bayita ogasse emmandwa mu mugugu oba oleese omugugu n'ogatta mu mmandwa zo kati jjajjaawo abadde asaba embuzi bw'alaba ono asaba muntu wabaawo olutalo jjajjaawo okulwanyisa oggoba omugwira asaba abantu ate n'omugwira agamba najja kukola kati ne balwanagana okukakkana bisaza abaana bissa abantu byebyo ebitabukako ku bantu so ebintu njagala ennaku 3 ze ngenda okumala ngenda kubeera ejjinja Masaka wano Kampala kusomesa abantu okubakolera empewo ezaagano tereera omuntu ategeere nti okusamira lubaale si kutunda bibanja jjajjaawo osobola omuwa endeku n'omugulira ekibbo n'olubugo n'ofukamira n'omugamba mukama wange wano wentandikidde nsaba ompe ssente nkuzimbire kakati jjajjaawo ayagala omujja ku ttale bw'aba tannakuwa ssente ogenda mujjisaayo ki kati wano wooteekerawo ebitono n'ofukamira naye kati oli ayagamba tereeza empewo ate n'otunda ekibanja milioni 10 kati jjajjaawo ate aba yazze kololo akutunza ebibyo ye ensonga lwaki abantu bagambibwa okuba nti baavu nti tebannatereeza lubaale lubaale ono kye bayita lubaale kitegeeza ggulu wabula twakikwata ng'eŋŋombo nti emizimu amayembe emisambwa tubiyita lubaale naye nga lubaale kiri ggulu kiva mu kigambo lubaale byonna tugenda bisomesa abantu omanye kye bayita omusambwa kyeki abalongo kyeki emizimu kyeki amayembe kyeki tugenda kuba mu culture festival ontegedde bulungi njagala kukola byamagero njagala okuyigiriza abantu nti okunaaba eddagala si kya sitaani omuvubuka osobola omugamba naaba ebbombo n'olweza ogweka akasu akabi n'agamba bya sitaani naafa ng'awunyirira abantu akyuma okukamala kubanga baamutiisa okunaaba eddagala abakyala naffe abasajja omuntu omulamu mu nsi wano buli wiiki buli mwezi kikukakatikako okunaaba ku kyogo ku ddagala kubanga nze bwe nzija nenkukwata mu ngalo nengenda nsanga abantu nembabuuzaako mbuusa amasaŋŋanzira ebizibu byentomera mba sibimanyi kyova olaba buli wiiki nsobola okunaaba ku ddagala kyenateereddewo embuga ekawanda nti omuntu wajja mukebera bwendaba nga yeetaaga kyogo nenkimuwa bwendaba nga lubaale yamutawanya nemusomesa lubaale oluvannyuma netutereeza ekyo otegedde so si kugenda nga mubba abantu mukyayisa abantu ennono olw'okuba mubajjamu ensimbi ennyingi omwaka oguwedde 2023 nga tetwakulabaawe wavaayo okuteekateeka kivulu ekivulu kyozze ng'oteekateeka konsati esembeza abantu bonna gye bali ne bafuna okwolesebwa kw'emmanda oba lubaale nga tetwakira mwaka ogwo kati ekyaŋŋanye mu luno nabadde wakukola konsati ate nga njagala ne culture festival naye ne tutuula ne management omwana okwosa tekitegeeza nti avudde mu kusoma kati nange nayosa ne sikola lonchi omwaka oguwedde ne festival nenjiteeka mu guno mu gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 2 ngenda kuba nga nkola ekivulu kyange ekya konsati wonna we nnaaba nkitadde nja kubategeeza naye ng'ennaku z'omwezi kutandika mu 26 ngenda kubeera buloba dalina paaka Kyanyanya wano wengenda okubeera mu culture festival yagwakutaano oluvannyuma tudde mu lonchi omwaka guno 2024 twagutandise ate ku luuyi lunene olw'abannaffe abalokole omusumba omu yafunye ate okulumbibwa okwenjawulo nga baagala ate mmujjawo nga mwabe nnono ekintu kino mukiraba mutyo oba mukyogerako kakati ekituufu ekibuuzo omuntu akiddamu mbuze nkyogerako kino aba tategeera nze nnyinza kugamba bwe nti tusaba abaafiiriddwa omukama abagumye Katonda ffenna gwe tusinza twawula batume ffe ab'ennono tusaasira nnyo famire yaabo abaafunye obuzibu eyabujingo neyo eyafudde mukama abagumye ate ne tusaba n'obujjajjaabwe bakama baffe bajjajjaffe kuba nabo babalina naye tebabalaga bajjajjaabwe bongere okubakuuma obbawa obukuumi n'okubawa okumanya n'okutegeera okubawa obubaka okulengera ebyo ebinaabeerawo basobole okubyewugulanga ekirala nze sinza gamba nti gundi ye yavuddeko kino oba gundi kuba nenannyini kukubwa yennyini pasita Bujingo yagambye sirina gwenvunaana mu statement ye nga bamukyalidde yagaye sirina gwenvunaana gwensonga mu lunwe nti ono ye yabaddeko kino kitegeeza talina amuwalana
okitegedde bulungi kakati tetujja kugamba nti ebyavudde wano wabula tulina kusaba Katonda amwongere obukuumi abagumye bwe tutyo. Okay, tukyagenda maaso. Lwaki abantu abamu babateeka mu ttuluba ly'okuba nti muli bafere mmwe abakwasi oba abalungamya ebintu bya lubaale n'ennono? Andi lwaki batuyita bafere? Wano mu nsi wano omuntu yenna nga munnaddiini na munnabyabufuzi basooka kuyiga kulimba. Kati ffe ate bwe tuvayo ne twogera amazima baba balina otukuuba ennyo balage nti ffe bafere. Tegede bulungi naye ng'ekituufu nze njagala pasita agamba nti ndi mufere ajja ambuulire enjo kitegeeza ki mu Luganda. Kubanga nkimanyi enjo kya Luzungu, malayika kya Luwarabu na Luswahili, mu Luganda gwe Musamba, mu Lutanzania majini, mu Lulundi kye bayita ebiteega, mu Lunyarwanda Nyabingi, Abanyankole kye muyita abachwezi. Njagala pasita agamba mbu yeetasinza misambo aveeyo ambuulire enjo kitegeeza ki mu Luganda. Njagala omusiraamu aveeyo aŋŋambe aji kitegeeza ki. Nze nkimuddemu. Bye tusomesa ebisinga bwino tuba naye. Naye olw'okuba batunyooma emyaka abamu ne beeyita ab'ebitabo ennyo, amagezi si myaka ate amagezi si kusoma, si buli ayogera Oluzungu nti ategeera. Kivulaba ne mu Parliament musindika y'aboogera Oluzungu naye ng'abategeera mu balesi eno. Era nze bwe mba nnonda oyo gwe ndabamu amagezi aganaakola bye njagala, so sironda bwa Luzungu. Kati njagala nnyo abantu bategeere nti ffe tulwanyisibwa olw'okuba tutandise okuzibula ensi amaaso. Naye nze sijja kussa mukono abantu nja kubasomesa ekituufu badde ku nnono. Nkimanyi Banadini bajja kulwana nange, abalala bajja kunkyawa, abatamanyi bajja kutandika okumpita omufere, naye amazima we nnaatuukira mu mwaka guno okuggwako ng'amazima gayolesi, we naaviira mu Culture Festival ng'ensi etegedde ki kyentegeeza. Kubanga Omuchina tasabanga Muganda, Omuyindi tasabanga Muchina, buli omu asaba mu nnono ye, mubiraba ne ku buzannyo. Kitegeeza bamanyi ennono, gwe Omuganda ne bw'olizannya kungufu tolyenkana Muchina kuba eri nnono ye. Lwaki abantu abasinga ennono eno oba lubaale bamukozesa mbubi nti bamukozesa kulumya balala kusindikira abantu balala? Kiriwe kiti nange nkisobola. Nze lwakuba nti ffe abali mu lubaale w'obuzaale n'obutonzi bwe baba bakusamiza basooka kujja ku mwaliro gwa busungu. Oteekwa okuva ku mwaliro gw'obusungu nti si buli akunyiiza nti onyiiga. Bwe mba nina amaanyi g'empewo nga buli gwenkolimira asobola ofuna obuzibu, kitegeeza senga nyiigira abazzukulu buli ankoze obubi baba bajja kufa oba okubonaabona. Kyova olaba nti ffe tutendekebwa okuva mu obutanyiiga. Otegedde bulungi? So abantu oli asobola okujja n'anyiiza Ndugga. Omanyi mu nsi wano ekitavumulwa kikolimo. Teri faaza pasito oba sheeke oba musumba awonya kikolimo kaabe musawo Muganda. Ekikolimo olina kwetondera oyo gwe wasobya. Bw'aba yafa ffe abamanyi ennono tukola emigerengejjo gyonna ne tuyita omuzimu n'oweetonda mu bwempewo. Okitegedde bulungi? Naye nga kati abantu bwajja n'anyiiza Ndugga gwe n'omunyiigira n'emisambo egikuliko ginyiiga oba mayembe, kati bw'agenda n'afuna obuzibu alowooza wamuloga kumbe yakunyiiza n'atamanya. Kati ate abamu abasawo eriyo abaatendekebwa okutta naye tavumula. Nga ye alina kutta? Nga tavumula ng'eyamutendeka yamuyigiriza kutta. Eriyo yatendekebwa okuvumula nga ye tatta. Kati ffe tetutta. Lubaale waffe w'obuzaale n'obutonzi aliwo kulera, okukola n'okukuuma. Taliiwo kutta. Naye ate bw'onnyiiza osobola ofuna obuzibu kusenga mba nkunyiigidde ku mutima kuba oba omanyidde n'abandi ku mutwe. Eriyo abantu abali eyo nga bo amadiini gabalungamya nnyo emyoyo, eddiini lyamulyowa omwoyo. Kati kangeze ng'omulokole ng'oli musiraamu nnyo oli mukatuliki nnyo, naye nga wazira tasobola kujja eno gye mugenda okusinziza lubaale oba okulungamya ebyennono nga ajja kufuuka ekisekererwa mu public oba community. Bwe tuba tuva wano ngenda kubasomera ennamba z'essimu batandike okutunoonya sekinnoomu, ne bw'oba ompise mu makaago nkutuuza ne nkusomesa, ne bw'oba mukadde n'ogamba omuzzukulu ekituufu byayogera byebyo. Okitegedde bulungi? Kuba eddiini nze nzirabanga amakampani agatutendeka empisa, okutya Katonda, okukola, okuyiga, okwekolera n'okuwa abantu ekitiibwa nga bwe gakola ssente. Kyova olaba mu bazungu bw'okolesa omuzikiti oba essinzizo lyonna n'oweza abantu 4 ku 5 gavumenti etandika okuwa omusaala kubanga oba ogiyambye ku bamenyi b'amateeka n'obasomesa ne baterera mu layini. Kyova olaba naye wano tebabikola kuba tebabimanyi. Kale akasemba mukulu Ndugga nga nkuta. Nkulabye nnyo oba nkwetegereza nnyo mu shows ezisinga ne mu nkuŋŋaana ez'abantu abasinga. Oyina amaanyi ag'enjawulo agakuvaamu agatuuka n'okusuula abantu ebigo kwegamba ne beekola ebintu by'obadde tosuubira mu kiseera ekyo.
amaanyi gano gali supernatural nti gali kuggwe muntu omu teri muntu mulala ayinza kuba nago psychology kyali amaanyi nawe ogayina naye tonneezuula kati nze nazuula kyendi nenzuula abantu la ku mitwe nenzuula jjajja kigwe naddira mu bigere nentandika okukozesa amaanyi gange ag'omu mubiri kyova olaba abasumba we beezuula ebiseera ebisinga bakola ebyamagero ne mulowooza bya yesu naye nga babizudde mu nnono so njagala nnyo mbawe ennamba z'essimu oluvannyuma kwe banaayitira naye nga mbasaba bajje mu Culture Festival obubaka obusemba mbasaba nnyo nga tonnanyooma muntu sooka omutuukirire nga tonnazala wa byenjogera sooka okola risaaki byenjogera bituufu kubanga nja kukugamba ekigambo nti mu Luwarabu kitegeeza kino nkugambe nti ssuula kitegeeza kifaananyi ate ogenda owakane naye ng'ekituufu kyekyo olw'okuba tomanyi Luwarabu otandika okunkola ki okulowooza nti ndi muyaayi naye genda weebuze ssuula kyeki Sulaiman okitegedde bulungi kakati enamba eri 074 074 36 66 06 074 36 66 endala eri 0775 69 76 24 0775 69 76 24 mbagala nnyo mwebale nnyo okutunoonyangako ate bino naawe kennyini nga tonnabiwa bali naawe njagala onnoonyeeko ojje mu mbuga olambule ekifo kyange abantu bategeere nti byensomesa ndi muyimbi ndi musawo muganda ate ndi musomesa mu nnono kye bayita kabona kyova olaba n'abasawo tebaluvaayo kuvumirira Ndugga wabula bamanyi nti Ndugga mutuma okuva eri bajjajja waliwo yantumye okukubeeka n'akamba nti ennyambala y'ennaku zino ate esusseemukko okubakanga naddala nga oli mu bantu oli mu nkuŋŋaana z'abantu abangi andi kati bo balowooza nti okwambala olubugo kya sitaani naye nze namanya nti olubugo eyalukomaga yali jjajjange yagenda ku muti omutuba anti ffe twali twalumanyirwako kuziikwamu bantu kati nze njagala ntandikiddwamu nze ne bompita mu state office kati nyambala lubugo ne ŋŋenda ekyo ekyambalo kye nabaddemu mu nkuuka kyabwo ekkanzu ya Buganda kyambalo kya Buganda kya buwangwa na nnono ekyambalo ky'abamweyana kya jjajjange bamweyana kye nabaddemu kati oba oŋŋamba ki okitegedde bulungi so ebintu mubimanye mu butuufu bwabyo mubeere bulungi mbagala nnyo yenze Ndugga bamweyana tusinkane mu Culture Festival nga mu Gwokutaano Galena Park Kyanyanya Buloba emboozi y'omukulu Hassan Ndugga teggwa matenda tubadde tukyagalya ddala okuba nga ate tunyumiza ddala wabula olwakadde ayina ate emirimu emirala egy'enjawulo gyagenda okuba nga ate akwasaganya mu kaseera kano wabula kyembasaba mwongere okuba nga ate musubscribinga ku mukutu gwaffe guno ogwa Tindi Files ebirungi kw'obisanga akuume atakuumira mpeera.